Enkyeyaliro kkooti etaputa ssemateeka mu Uganda esazizzamu obuwayiro obusoba mu 7 obubadde mu tteeka ery'okukozesa ebyuma bikalimagezi era nga buno bwali bukugira omuntu yenna okukwata wamu n'okusaasaanya obubaka bwonna ng'akozesa ebyuma bino ewatali kufuna lukusa ku oyo gw'ayagala okukwata oba okusindikira obubaka buno ewatali kutaliza ku kika kya bubaka. Abalamuzi 5 nga bakulembeddwamu Keturake Katunguka bakkiriziganyiza n'abaloopa nti okuyisa etteeka lino mwalimu ebirumira bingi okuli n'okubanga omuwendo gw'essalira mu paalamenti tegwaliwo. Okusalawo kuno kiddiridde ekitongole ky'obwannakyewa wamu n'abalwanirizi b'eddembe okuddukira mu kkooti nga bawakanya etteeka lino. Buli muntu alina eddembe era kigenda nnyo okuba amawulire nti mu tteeka lino ligamba nti bw'oba wakukwata ekifaananyi oba okukiweereza oba okuwandiika sitole ku muntu oba okusanga omwana abamukubidde ku kkubo olina okusooka okufuna olukusa. Kino tulaga nti mu constitution mu ddembe eri mu constitution ery'obuntu kikontana nnyo n'enjingo eziwerako. Mu nsala ey'emikeeki 85 abalamuzi bonna bakkiriziganyiza nti obuwayiro okuli ake-11, aka-23, aka-26, aka-27, 28 wamu n'29 mu tteeka lino n'akawayiro 162 ak'etteeka erifuga ennuŋŋamya y'amateeka oba kiyite pano code bwali butyoboola eddembe ly'abannansi. Wano kkooti weesinzidde n'eragira gavumenti oba abagikolera obutaddamu kukwata okuvunaana wamu n'okusiba abantu ng'ekozesa obuwayiro buno obusaziddwamu. Norman Tumuyimbise ng'ono naye mulwanirizi wa ddembe lya buntu ne munnamawulire era omulwanizi w'eddembe ly'abannamawulire Musoke Arnold Anthony nga be bamu ku 26 bagenda mu kkooti balaze essanyu era ne basaba bannayuganda okweyagalira ku mitimbagano ewatali abalemesa. Enkyaleero tufunye amawulire ag'essanyu olw'okuba okuba nti kkooti etaputa ssemateeka etuwadde akamwenyumwenyu bwewadde ensala yaayo ku musango gutwatwalayo mu mwaka ogwa 2022 nga twemulugunya ku tteeka eryayirisibwa Parliament. Bannayuganda abasinga lyebamanyi nga Muhammad Nsereko law oba etteeka lya nkola Muhammad Nsereko lino nga liyitibwa Computer Misuse Act as amended 2022. One of the issues here that really amused me was one of the findings by the justices of Constitutional Court, where I think we are challenging the 2/3 of the people of the parliamentarians that voted for this, the quorum that voted for this law, and Parliament through the Attorney General said they depended on the records of Parliament. That's a layman's reasoning, because it's not. Bano bongeddeko nti okusazibwamu kw'obuwayiro buno kitegeeza nti buli abadde avunaanibwa wansi waabwo kati agenda kulya butaala. Abalamuzi bonna bakkiriziganyiza ne bagamba nti amateeka gano obuwayiro bwayisibwa mu bukyamu era bannayuganda baddembe okulya obutaala. So tubakubiriza buli tugenda mu kkooti twabagamba nti lino etteeka liri worth to be broken oba lyali nga buli munnayuganda wa ddembe okulimenya kubanga twalirabirawo ddala nga lirimanya amateeka. So mwenna abaliyo mwenna abavunaanibwa olw'okusharinga information, abavunaanibwa oba okwogera bye bagamba nti byasimatu, mwenna nga mukozesa emitimbagano nga muvunaanibwa mu tteeka lino erya computer use. Sooka weetegereze omuwaabi wa gavumenti akuwabya mu kawayiro ki. Abantu bangi bavunaniddwa mu tteeka lino eri abakyalino ne mu makomera nga munnamateeka Male Mabirizi, ba TikTok abangi abamu bali ku bbeiro badde bavunanibwa mu tteeka lino. Abamu mu bibonerezo babimaliriza nga Madubara kkooti y'entebe yamusingisa omusango n'ekibonerezo n'akimala mwaka mulamba mu kkomera. Kati abo abamalirwa dda okusavinga ebibonerezo byabwe etteeka terikola nga lidda mabega tebakyalina kye bayinza kuyambibwa. Naye abo abakyalina emisango kyekitegeeza nti emisango gino mu kkooti zonna gino okubaggyibwako. Bagamba nti bannansi tebateekeddwa kutya kwogera oba okugabana ebyo ebiruma abantu abalala oluvannyuma lw'okusazibwamu kw'obuwayiro buno. And we continue to encourage people to now use, because the law was when you hold your phone and try type something what is on your mind, you are abusing the act. Now you are not abusing, you are using. And we continue to encourage people to share what is on their mind. Eddembe ly'abamawulire n'eddembe ly'okwogera kyetuyita freedom of speech bye bimu ku mpagiruwaga
mu nsi zonna ezirwanirira oba ezaagala okubeera mu demokrasiya. Nolwekyo terisaana kubira ku nsolobotto mu ngeri y'olusaagosaago. Zawedde Yindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.